Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Okay, abalungi abatulaba tuyingidde mu programu omunyisa omwagalwawo surprise your loved one bannange naye mitawaana myerere ya naye basijja amaanyi nnyo naye nga bannange ebyatulwanya bizzeemu akayimba okamanyi bizzeemu neera bizzeemu bannaye naye Allah yasinga omumanya aba n'ensonga mu buli kimu naye nga mikwano mwe balikuba nga mutuninze kwe muli mwateredde dda nyongera obbajjukiza nti yenze Nakawombe Shifahope omubwati omwana enzaala ey'okyotera Kyakkonda wennyini akala amatendo abamanyi Kyakkonda osooka Kyakkonda nolyoka ogenda ali emiti ebiri mbajjo ffe lutaaya osooka waffe osooka Kyakkonda awo naye ate nenveera e Masaka mama wange we Masaka naye nga mwebali kubaako bannange nnyingiddewo n'omukulu Lutakome Faruku mugagga omuto ku Kyeddundu. Lutakome Faruku mugagga omuto ku Kyeddundu era bwe ntuuka wali n'embuuza mugagga omuto ku Kyeddundu nti nnoonya Lutakome Faruku omugagga omuto ku Kyeddundu aguno oba togogedde n'ogamba nti njagala omugagga omuto ku Kyeddundu bakuleeta direct waka okakasa nja kigezaako bannange kaakati nange ngira neefunireyo nickname bajimpe Tereza kano waggulu mbo nange banfunireyo abantu ku nickname ne banyisiina nickname ogifuna ate neekolera ddala ne bayongera okumanyira awo abadde bakumanyira ate awalala nabo ne bongera okumanyira mu kiti ekirala kuba eze bampita wa surprise kati eba nickname era bagamba ogamba onakola surprise kituufu yes naye nga bannange leero nyingiddewo n'omugagga omuto ku Kyeddundu naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road najja nankumbi awo nga ku Cobbins Motel awo bakuba ebifaananyi eby'omulembe era nga mukwano tobayitako lowooza ku bo when you're thinking of a very nice photo shoot ng'ebifaananyi biri classy nga birungi nnyo ddala nga muzigo wekwata ba Hypex omukolo gwonna gw'oteekateeka oba olinayo any event oba you need a photo shoot ng'olina kyonna bambi kyo celebrating nga nze bwe mba nyina kye celebrating nga ndi musanyufu ntera okwagala okufuna ku bugoye bu outfit obwakabi ne ngendako mu photo shoot. I love seeing myself naddala mu nnaku zino I love myself more than ever before neyagala nnyo kubanga entalo zibadde nnyingi nwanye bingi like to be me has been kibaddemu bingi kati waliwo byotunuulira emabega onogamba ddala yenze mukama gwe wayisa mu kino ne kino so ebyo ebintu bindeetedde okweyagala nga ntunuulidde byonna byempiseemu mukama byamponyezza byannwanidde gye siri byenneerwanidde of course abaamu Katonda byentaddemu amaanyi gange byerwanye nga temuli maanyi gange kati bwentunuulira ebintu ebyo I tend to love myself era maaso awo nandyetaazeeyo ka photoshoot I just ka photoshoot ng'omulamu abaguyita Shifa rebranded Hope Shifa rebranded Hope Shifa kwegamba I've never loved myself like this before. There are times I thought I loved myself, but when I sit down and think of the incidents byonna ndabira ddala nga mbadde seeyagalangako. So Hypex Studios obasanga ku 0789 34 3802 oba nabasanga ku 0754 19 24 34. Hypex Studios for all quality, good quality pics. Era nga ate bwema ndowooza ku eyo photoshoot gye bayita Hope Shifa rebranded Hope Shifa kwegamba simanyi nsaana ba Hosh Fashions banfunireyo bu outfit banfunireyo obwambalo obusufu ennyo ddala bandesigning
I feel njala kwerabako. I want to see myself in photos. See my surprise one. Just nga I'm there relaxed nga bankuba obufaananyi nga I deserve it. Ojja kifuna. Not so. Ojja kifuna. I deserve it, not so. Kisaana. Damu luzungu Faruku, I deserve it. Yes. Yeah. I deserve it. You deserve it. Naye nga mikwano mwebale kubaako bwetyo tuzze ne Faruku mawulire si malungi bya nnaku. Bikanga, bitiisa, bikaabya, bimalamu amaanyi. Era nga ku nsonga ze mwalabako luli ezaali zikutta akati, ensonga za Faruku ne Shadia. After abantu okwetala okulonda na buli kimu. Ne wabaawo obuntuntu obutonotono bu misunderstanding sijja biyita binene. Kubanga bwe gambye nti there are bigger battles ze tuyiseemu kano nja kayita katalo. Katalo katonotono. So guys, Faruku sooka tunyumize byajja bitya. Gyesaali eyo oba oli awo. Nayo. Byatandika. Mukunkubira amasimu kunteesateesa. Ti tugenda kusiba obuzizi omwana wa Bendi, omwana olabika omanyi gyali, omwana yabula biki. Nga bankubira amasimu ng'essimu zaabwe era egundi essimu nga bw'ogikwata ng'eyogera ekigambo this call is being recorded. Nga kiraga byoyogera byonna birikodingibwa. Yeah. Nti poliisi yeah. Poliisi tukubidde waneno ku CPS y'Ejjinja. Yeah. Omwana yabula omanyi gyali. Yogera gyali essimu yo tugitwakinga yasembayo okwogera naawe. Ambagamba bannaaye nze simanyi nakyakola ki gyali kuba nange teyankubira ssimu kuŋŋamba nti oba agenda oba alina gy'alaga nti oba ki. Nabagamba nedda tosobola kubanga tomanyi omanyi. Nabagamba bannange munoonyereze bulungi kuba nze nange sikola ki simanyi gyali ne gye buli kati nga bajja bankubira amasimu era nga mbanyonyola ekintu kimu nga mbagamba bannaaye yagenda n'essimu sikyo tiya mumunoonyeze ku ssimu ye. Nga babeera awo era beeyongera okunkubira amasimu nga bakuba natuuka ekiseera nga essimu ezo sizaanukula nembateeka mu blacklist kuba ekituufu nga nange kye bambuuza sikimanyi ate nga nange awo waya ne zivaako kuba kati nange teyaŋŋamba ng'agenda simanyi gyali nange omutima awo ne gutandikirawo okunnuma. Mutima era kati nawujje buli waneeno simanyi muwala gye yalaga naye nga bagamba yafa yeewaka kati awo simanyi. Tuzze bwekityo mu situation bwetyo bankubidde ate yagenda n'omwana twagala omwana wakiri mmwe musigale eyo nti oba oyo mukulu mumusigaze ffe mutuwe omwana. Mbagamba bannange nange gwe mumbuuza simanyi gyali. So all in all nga bakugamba Shadia yabula ewaka n'abula ne ku mulimu. Bakuwa reason lwaki yabulayo? Reason tebagimpa nababuuza era nababuuza alina omusango gwe yazizza ne baŋŋamba talina musango gwe yakoze naye wabula ffe twagalangayo omuntu oba ye nga yagaanye atuwe omwana. Kati gwe bakuwa reason ki lwaki bakubira ggwe? Ate balina reason gye bampa kubeera nababuuza lwaki mukubira nze temukubidde ye anti mbwe essimu ye teriiko. Nembuuza kati ate teriiko kati nze mufuna ntya? Nze mufuna ntya kuba teriiko nange newungikubako teriiko. Nawe olina buuza bbo. Era ne mbagamba bannaaye tukwatagane tunoonye omuwala ffenna tumunoonye tumanye wa waali. Ne basembayo nga bagamba kale mbadde nsaba tukwatagane simanyi okoze kiri eriyamba poliisi naye ekuyambe. Nze ne mbagamba yes tukwatagane tumunoonye tumanye wa waali
kuba naye kati awo ngendo otandikira kuba mbadde simanyi kuba essimu ye tekola ki teriiko bwe tutyo eyo mbeera bwe tutyo bwe tugiyiseemu bwe tugiyitamu mpola mpola bwe tugitambuliramu nga tebibadde byangu si byangu era tebyakukanga omutima era omutima gwanka era gwafunamu okwekanga kyekyasinga okutiisa kyasingira ddala okuntiisa kuŋŋamba nti bantaddeko poliisi kunnoonya kuntrakinga simu yange paka mangweko ewaka gwe baali bagamba gwe banvunaana nti gwakubuza muntu nti manyi gyali omuntu nti obuzizza Shadiya timbuzizza Shadiya ate Shadiya agenze n'omwana kati awo nenfunamu okusoberwa okw'amaanyi gwe yali amubuzizza oba gwe yamubuza byonna kyesaamanya kuba byo babiteeka kuba nze wamala obiŋŋamba ku ssimu nti Shadiya bamunoonya yabula nenkwata essimu nenkubira Shadiya nga simufuna nemuterako akameseji nemugaa Shadiya nkwegayiridde kuba essimu ye teraga last scene biki nekyatosobola amanyi oba ali online nemugaa bambi nyamba woolabira meseji eno nkoonaako era bwe yalaba meseji nankoonako era byo byewalabye nga tumukyazizza tumubuuza Shadiya wadduseeka kitegeera naye wabirabye nga Shadiya wadduseeka kyekyabaddewo kati netuteekamu n'obu audio bwewampa oba obuli recorded okusinziira bye baali bakugamba ebyo nembuuza Shadiya wavudde eka what happened era yemboozi eyo gye wakoze ki gye walabye nange teyambuulidde gyabeera naye nemugaa kati tugenda kukola tuti bintu ngaate bitandise owanvuwa ekisinga oluma Shadiya omanyi we saw these things coming netumubuuza tobijjukira mbijjukira buuza abeewammwe tukuwadde time let's take our time tulabe netusooka tumuvaako okumala ebbanga n'atuuka nonyiiga nti oba twamuvaako twamusuula netwewa time nga twagala okuba sure 100%. kati ekisinga oluma Shadiya ku bimu bye nayogedde naye ekyamuleetedde okwetegula eka gwe teyabikunyonnyola ku ssimu mbu yatuuse neyeekyawa bimuwadde stress buli omu nambuulira ebintu bingi yakeera n'abagamba nti nyina omuntu ABCD n'abanyonnyola ku Faruku yaani newe tutuuse na buli kimu ekiruma Shadiya nti bamwefuulidde badisikasinga birala abamu kuba ekikwatako ne bamugana n'omugaa agenda ewasenga yogera noono ne bakeera ne bamulaga it is okay tukwaniriza kati obudde buno beefudde kati era nemubuuza ate kati lwaki wajjayo omwana nange ekindeetedde okujjayo omwana era ensonga za munda ze sijja kwogera naye nakyo nakimbuulira naga nti anti mba kubaviira nga sijjayo mwana era bandigambye omwana wamutulekera wano buvunaanyizibwa bwo kati ate nga ne ku mulimu n'avaayo byatuuka ku mulimu tebigenda bulungi nga newali tebigenda bulungi nga yeetaagamu ka breathing space ate alina ne mukwano gwe nze alina mukwano gwe ogwendowooza oba gyali mukwano gwe kuba Shadiya yankubira ebiseera oba twali tulinda ansa bikyatuddemu yankanagamba nyina ebitagenda bulungi nina ne mukwano gwange ankubidde ne boogera bye baayogera bisijja kgendamu kati okusinziira ku bye baayogera ne mukwano gwe yamusapootinga ku kyokuvaayo yeetegule but aŋŋamba kimu nti she's doing fine ali okay kuba of course nkimanyi Faruku Shadiya tasobola kujja ku ddundu nga sikirimu bali abantu bange kati Faruku naye tasobola kweka Shadiya kw'omukwekewa ate baneighbor yaani jajja peace kale ngamba wobeera buli omu ali awo muli bwe bati community tuli mu kitundu kimu dadi jajja peace baprose bonna ayi nange tosobola kinkweka mukukusanga sirimu okisobola sikisobola nkwesiga kwe mitendera gyonna ebintu tubali tubitambuza mitendera toyina mpisa ezo nze nafunamu kutya buti awo byali biki kale nze nsuubira kyewalina otya nti omuwala ali safe bw'aba safe bino ebagasima poliisi bateekawo musango ki
abantu okkeera ne beekwana gavumenti yakigaana. Gavumenti tewagira bisiyaga, gavumenti ewagira muwala na mulenzi, musajja na mukyala, musajja ne mukazi we. Ate nga naddala omuwala tali under age, yatuuka ku myaka, because she's even a single mother of one child. Okitegeera kati balina kusiba oli eyasooka, kuba ku oli eyasooka alabika ate ye emyaka yali teginnatuuka. Naye kati gyatuuka emyaka egyetegeerera. However much we need parents mbye tukola. Naye nze bwe bukyanga omuzadde tantegeera nga nange nyina kyempulira nti nsooka n'enzigusa, tuba tujja kwesanga. Anyway, buli omu yamanyi, but it has been a lot. It was a lot of pressure for her. Bamwefuulira. Abamu tebaalaba na video ku byanyumiza mbu waliwo aleetera bazadde b'olugambo ng'abagamba omwana mugenda mumuleka agende n'omuntu atatambula yeefufunya alaati aweekululira ku ttaka. Kati n'abazadde mu kifo biwa obudde babirabe oba si ki yabagamba n'obbagamba ky'oli. Ne mubuuza Shadi emirundi 1000. Faruku newala Shadi emirundi emeka? Singa okunnuma. Mirundi emeka gye wankubiranga n'oŋŋamba mami waliwo omuwala nnoonya ye Shadi yatubadde tutambulanga naye munnange nze sibiriimu. Ano mugambye anoonye ggwe. Mirundi emeka nga newala Shadi yawe oba oyogedde amazima? Yali mingi kuba wenyini n'ogamba tisobola kuteeka muntu mu birowoozo byange kati kuba sinnamumanya nnyo. Yes. Sinnaba mutegeera bulungi oba yaani. Kakati awo mba nina osooka neneetegereza muntu kyoyo. Kati obudde buno brother wa Shadi oyo akuba naye yita wa poliisi avuma nze naawe. Omwana mumukozesa ekyo kyonna kibanyonnyola luli ekyokukozesa omuntu yenna. Teri muntu gw'okozesa ng'omusibyemu muguwa ojja mumukozesa. Kuba nange nakeera okukola channel nga neetaaga views and following. It is business. Era naye bw'aba ajja nga musibyemu muguwa naye n'atuula mumukozesa aba musiru. Ne bw'aba ategeera naye amanyi omugaso gwange gyali. Ontegedde? So kati ekyo temuddamu nakukinnyumiza, temulowooza nti kinnuma. I'm ready to use anyone willing and I'm ready to be used. Naddala gwe nkozesa ng'okigwana. So ffenna twekozesa. I explained that. Kwa abasinga mukikozesa nnyo out of ignorance. Amukozesa onoofa ku views nzifaako nkulu. Si kyo Faruku. Bwe kiri. Views tezituwangako ekyokulya tokimanyi. Omutakera nko n'agamba eri 10 lya Faruku agabiri ga Faruku. Bwe kiri. Kati wama osobola okwevuma views. Osobola okwevuma following. Kisobola. Kubanga tukeera nitucreating a channel to look for following and views. So ekyo tokiŋŋamba ng'olowooza kivumo. That is the truth. Okay? Ate bwe mba nnyina ne bwe nakeerera ne ngasa muwala wammwe nze sigenda kugasa muntu atangasa. That's it. Kati Faruku gye mitawaana gye tulimu tugenda kukola tutya? Mitawaana egyo nsaawa zino nze bwe mba ntandise ekintu waakiri lemererwa nnyo noona genda mu maaso nakyo. Bw'aba nga ye omuwala neeterezezza kwetegereza. Bw'aba nga ye omuwala yeewaddeyo ng'akimanyi tweyagala oba nga njagala nga nange mwagala nja munoonya yonna yonna gy'ali. Kyekyamuddusa ewaka kubanga akwagala. Tali kukkiriziganya ne bye bamusalirawo. Ye agamba ebbanga lyemmaze nga ndi single mother, I'm struggling with my child, ani yajja. Okitegeera? Na off camera nampisaako ku status ya family n'ambuulira abamu ensobi zaabwe ne bwe baalemererwa. N'agamba kati why am I a burden, why am I a case? Mu family tulina ebizibu ebisinga ku nze. Starting from my parents to my brothers and sisters. Tulina bingi ebitubothering. How is Faruku their problem? Yet I've been a single mother. Sigamba nti nyina omusajja gwe bampa gwe ndi mu kudisappointinga. Ate nabagamba because we told how you can talk to your people. We don't want embarrassment. Setwagala kunyigira kuba gwe ate tukutwala nga mukwano gwaffe. That's why yeekuŋŋaanya n'ava ewaka. Teyatwebuuzaako, but she has a friend. Okitegeera? Kati bannange bizibu byereere.
bizibu naye nze ebiseera ebisinga nda nnyo nenjogera ekintu kino nti nze omuntu anyiiza ate nze simunyiigira. Era nange Jaasi yali anyiigidde nnyo abazadde ba Shadia ne mugala tetubanyiigira ne bwewandibadde gwe nga bukedde lwakwa bo bakyandolinga bubi. Ffe Shadia ayogera naffe but tetumanyi waabeera but atugamba kimu she is safe. Era nze bwe mba n'ekyebiri oba ekyetaano nkimuteerako because takola ate mwagala. Kati Jaasi yanyiiga ne mugala tobanyiigira. We understand their place. But lwaki balinda ekintu kitambule kubanga baakoma waliwo nange yankuba essimu emboozi yali mpanvu naŋŋamba nga gwe yabitandika n'obaleeta n'okwata Faruku n'omuwa Shadia. Wulira statement nga gwe Shife yakwata Faruku n'omuwa Shadia kati era mukwata omwo muggyeko. Bwe bati abantu be taata we bwe yayogera bunganze ate nga ffe bwe nakwata Shadia nemuwafa oba nenkwata gwe nemuwooli kati nti mukwata era mukuggyeko kati kitegeeza tereera we muba mwesiba miguwanji basumulule. Bwe mba nabakuba kalifomu oba kandooya mwetereeze munnange mbibaggyeko ate kati ŋŋambe ki ate gwe muntandikwa yaffe tewaliimu. Gwe yatuuka ng'ompa information n'owejja ku Shadia si mu bubi but ng'otya ebizibu nga bino n'akukubiranga amasimu nti toddamu kunoonya tuzimbe ekintu kyaffe nga tomuddamu mpaka bwe watuuka n'akubira ba Mwami Gadi. Mwami Gadi n'amugamba Shifa yakola ki? Yabimanyi ebyo. Yabimanyi gy'oba oyitira bonna abagala Faruku gye bayitira. Kati here we are. Enso girabye bino twagezaako birengerera ewala tugenda kukola tutya kuba ne Shadia ngenda munoonyaako yambuulidde bye yaŋŋambye wabirabye that is her side but mbadde njagala nnyo actually mbadde njagala munoonyeeko again like kuba nze namugamba era video oba wagirabye namugamba ngenda kuyita bw'oba ofunye obudde nkusaba obumpe mufumbeko ne Faruku nga bwe baafumba ne Jessica temugendanga nako out. Nze nja mukubira ng'omuntu omukulu yeesitule ajje ng'era bwe nasembye omukubira ne yeesitula n'ajja wendi. Era ngenda kuba ffe twagala ajja tufumbire ku kimere naye nga bane mujja birabirako Shifa Entertainment Faruku yafumbako emmere ne Jessica ne bagenda mu butale. So bagenda kufumba ne Shadia aba lwalijja mulitufumbira ki kinasinzira ku ye kyayagala naawe onaafumba ne mufumba babiri nja muyamba kutufumba ffenna kubanga gundi yaffe we twali tuzzaawo getting to know each other yes kati mikwano banaerengera oli bwe yeeyanise mukasana bambi kinnuma. Kale bannange Faruku byeje emitawaana gye tulimu bannange naye nga Katonda tumusabye why this now twali tumanyi nti tulina abantu abagenda otwaniriza ennyo nambulamu bw'ensi ebyo byonna tubisanga naye ate tubivuunuka. Oli mugumu tootye kuba lwe twasembayo watya nnyo kubiri saga ziri ate kati neeyongera guma mutima kuba tetulina musango kale oli bandigambye mwali mulongo distance yali webweru naye ono mubwali ngenda nnoonya ku Shadia negoba wabubaka ki kubanga babiraba ndowooza abazadde buli kimu famire mulimu brother omukambwe oyo avuma yampa eggaali oyo ate nze simwogerako nti oba yanvuma nze yampa nange twayogera bulungi ne mubuulira ekituufu kye nalina ku mutima kuba saamulimba namugamba kituufu era nenjagala okugamba abafamire ya Shadia nze okumwagala siina musango naye okwagala naye
ffe tweyagala ffekka. Ate n'ekirala Shadia mukazi mukulu oba mukyala mukulu yeesalirawo. Bw'aba nga yeesalirawo n'ampa time ye nanjagala, nze ate sola mu disappointinga, nange nina omwagala. Ate bambi era n'ekirala kye mbasaba kiri kimu, tukwatagane anti bamugamba ebimu ku bivaayo messages. Waliwo ne sister we yajja n'andaakuutira ekibaluwa tosobola mulabirira, tosobola somesa mwana, bakunoonyerezaako nga ka bizinesi kookola, tolina kyoyinza kukyusa bulamu bwe. Toweesobola. Kakati ekirala nakyo kyenyinza okwanukulako eyo ansa. Nze nange nze gwe mulaba wano eno situdde, siina bizinesi emu, siina mulimu gumu, nina emirimu egisukka mu 3. Nange nina bensasula bwendi wano, abakozi bizinesi zange nina bensasula. Kakati kwegamba oli anoonyerezaako, bw'abanga yanoonyerezaako bw'atyo anoonyereza ekituufu amanyi, okusinga bw'aba nga awulidde kiwulire naye nga tamanyi ekituufu kyo mu buli kimu. Sigamba nti oba nina nnyo naye buli kimu nze neesobola buli kimu. Naye kubagamba nti oba kuweerera mwana we nsobola omuweerera. Nze ekyo nkimanyi. Nsobola omuweerera, nsobola omuteeka mu ssomero n'asoma paka ye bw'amalako. Naye yennyini nsobola obeera naye ne tubeera naye n'andabirira ne mulabirira paka myaka gyaffe gyonna. Nze nabagamba mwekwasa ekirala era bikasi ensonga. Bwe nabagamba mwogere ensonga entuufu. Nze bizinesi zange ze nnina nnyingi, yasineeyanziza. Bizinesi ze nnina nnyingi, bamaama, bataata, babulaza, bako, basisita. Basooka ne bamugamba tukkiriza bajjadde. Mu kusooka Shadia nankwena ngamba bakkiriza mujjadde nga gwe tonnaba nakweraba nga nebya Valentine tebinnaba. Ne ngamba this is too good to be true. Kati kiwo time amangu ago. Yes, tegeka sorry. Amangu ago ningamba this is too good to be true. Tekisoboka, waliwo ekintu nga kyanguye ekituufu. Kyenava muwa time fene twebeera eri nga tuzunga ne Jessica nga naye muwadde time tetumubeerako. Era abantu baalaajananga mutuwe Shadia nga tewali buzibu bwonna naye nga nze nninze. Nagenda olaba teri lutalo like teri kivaayo. Ningamba okay, we continue. Era byonna nabikugambanga. Kati bo kennyini baabuuza tujjadde. Konze okay Shadia baabe bagambye then tukiweemu time emyezi nga gigyo twesetingi. Kyokka wayita ebbanga ne batandika okukyusa olulimi mpolampola. Olwaddako ne bagamba mfe mukola emikolo gyammwe mukwata vidiyo y'omukolo temututeekamu. Kati ddala ekyo kiba ku ssente. Ekyo kiba kikyali kukuba nti simanya tojja kulabirira mwana oba tojja kubeera naye omulabirire. Nze byonna kyonna kyekiri bwe mba neewaayo ne ngamba nti ye muwala gwe njagala. Ate naye neyagamba nti nze gwayagala. N'abantu ne bannondera nti nno gweoyo gwe nnina okwagala olw'embeera ze. Neba nejjaasa obugalo bwaki ye gwayigiriza omwana obugalo buno obw'okukuba oluseke. Anti Little Hope yayiga okukuba oluseke buli kyakola. Akaliwa tetuwulira eno tetuwulira oli wala. Obadde okyagamba weewaayo buli kimu kuba ffenna twasiimagana kyekisooka. Ate n'ekirala n'abalonda n'abawa time ne ngamba bannaye kituufu kati abalonda tubawadde time ya myezi 2 batuuse no tubikooye nga twagala mu kinnyonnyoke deeply oleme kwekwasa.
kati bazze ku last minute bagamba Shifa kwata Shadiyo mukyawaganye ne Faruku like seriously era ne mugamba muzeeyi kati nga nze akeera okuba nti Faruku mwagala ng'omuntu era nga nkimanyi nti ffenna Katonda yatutonda ali omu Faruku talinayo Katonda awe nti wanjawulo ku waffe nga nze akeera nenwana ne Faruku muzimbamu confidence and self love kati nkeere ngambe lwampaka mwekyawe yenze nze yabaleetera okweyagala in the first place ate sigwere yatutandikira kati ago omusango bagukujja nako ate n'ekirowoozo tekyatandikira wo kyatandikira wa Shadiya ye yakuleetamu ekirowoozo ekyo tetukikweka era naye takikweka lwanadde era ajja kwongera okibagamba kati tulina ensonga ennene yeeyo mu ddiiro Faruku ensonga ezo zijja solvingibwa mmanyi mmanyi ate nga tubaagala nnyo abazadde baffe yes tubaagala naye tubaagala era nze munaye sibalinaako buzibu era sibanyigiranga nako ebyo byonna bibaawo yes omuntu asobola okunyiiga omuntu wanyiiga yeekyangamu ate ogenda okulaba nga ate agenda yekkakanya mpola nga ategedde ekituufu yes Faruku Mukama bw'atyo n'agenda atugerera kyekyo kati naye ffe tekigenda stopinga bigenda mu maaso buli alina kyalina ateekeyo kuba ekikulu bano ababiri enewe kisaana Shadiya ajjeko nga mutu mwenna ngenda noonya ku Shadiya lwe naamufuna bwe nti n'aŋŋamba nampa appointment ngenda kukuyita mbadde nkusaba bwe nkuyita ojje kuba sijja kwogera kigenda mu maaso nti we go ahead ng'ate simanyi ki tamanyi birowoozo by'oli kati bwe mukwasaako bwe nti I'm going to call you sikyo jabbeerawo nange kyengenda okukola ekyo otherwise si byangu naye ng'abalungi abatulaba mwebale kubaako tubaagala nnyo that's it for now temweraliikirira bafaani muyinza otya we believe and we are sure Katonda alina ensonga ze why yaleeta these two era manyi agenda tubeererawo agenda kulwana naffe mu nsonga zino so Mukama weebale nnyo twongera okukoowoola mu nsonga zino ate era tukwebaza wotutuusizza tukwebaza for the gift of life tukwebaza olw'abo abatutegeera abateekayo omwoyo omutima gwabwe abatugabanyiza ku kye balina abatwagadde like genuinely we appreciate you for that tweyanzizza bwe ntyo ngamba siibula temwerabira nti Hypex Studios bali ku Busabala Road awe najja Nankumbi nga Cobbins Motel oba kubeera ebifaananyi nno beekwate mukwano togenda kwejjusa ate nga Hosh Fashions and Bridal bambaza engoye ez'omulembe zonna ez'emikolo beekwate mukwano Faruku basiibula abantu tweyongereyo abantu mwenna bannange bali mayondaga bayi bantu abatulaba abatuwuliriza abatulaba ku mikutu egy'enjawulo nyongera okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nze bannaye sijja kukoowa beebaza nja kubeebazanga paka kuba mmwe abatufuula kye tuli ate mmwe mutali tetubeerawo mwebale nnyo tusapootinga twebaza buli kimu oli eyeefeeriza n'agamba akatono kennina kankawe olw'abantu bano tweyanziza nnyo tweyanziige n'ebirowoozo byammwe bye mututeekamu tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala n'abazadde baffe abalungi tubatumirako gye muli ffe tetulina buzibu bwonna gye muli naye kyensaba nze nga nze nsaba mutusonyiwe byonna kale bye mulaba oba bye mulaba ebitabasanyusa naye ng'ate bwe kityo mikwano bye tulina okukola mukwano ebyo byonna bye mulaba ebitabasanyusa oba bibasanyusa bye tulina okukola tetulina ate kukola bintu birala era nammwe mbatumirako
era nembeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.